ya munywanyi waffe mukwano gwaffe kitaffe asobodde okuba ate nga ayamba nnyo aba music industry okuba ate nga bakula mbirowoozo n'okuba ate nga ababuulira byenjawulo asobodde okuba ate nga abridginga gap ebaddewo oba serebu omukulu ndo gwe kutegeezaako Yeseka Muzaata abajjukira obulungi abasobola okuba ate bamutegeeramu omwasi y'omukulu gwe bayita Eddie Kenzo tayinza kuba ate nga amwerabira ebyaliwo ku kukyala kw'omukyala gwe bayita Rema n'omukulu gwe bayita Dr. Hamuza omukulu gwe kutegeezaako ono y'empologoma y'ekibuli eyasobodde okuba ate nga tufuddeko olunaku olwokutaano toyinza kuba ate nga weerabira omukulu ono entalo zasobodde okuba ate nga atambuliramu oba okusika omuguwa abajjukira olutalo lw'omukyala gwe bayita Jennifer Musisi abajjukira olwakitata olwa Sheyi Mubajje olw'Eddie Kenzo ab'ebutambala ne Katikkiro toyinza kuba ate nga omwerabira omukulu ono gwe kutegeezaako Sheyi Muzaata bingi nnyo musobodde okuba ate nga mumanyako naye kati nnyo ku mukulu ono asobodde okuba ate nga ayogera ensi nesobola okuba ate nga ekakasa era nga ye waafiiridde ebyasobodde okuba ate nga abyogedde ye Sheikh Nuhu Muzaata gwe nkutegeezaako era nga yabadde akulira ddaawa mu Uganda omukulu ono Yeseka Muzaata kigambo nti yazaalibwa mu myaka gya 1905 era nga taata we bamuyita Adam Muzaata yazaalibwa saidi zeeyo bwayise ebwayise mu katundu ke bayita Lufula zone okulinana mu katundu ke bayita mu Kimumbaasa era nga taata we ono gwe bayita Adam Muzaata yali musajja munnaddiini naye era nga Qur'an yali agikozesa okuba ate nga ajjanjaba abantu ab'enjawulo era nga balombera dduwa Sheikh ono gwe kutegeezako taata wa Muzaata gwe bayita Adam Muzaata era nga kigamba nti taata wa Muzaata oba jjajja wa Muzaata gwe bayita Kamadi Muzaata yava saidi ze Tanzania myaka gya 1800 yasobola okuba ate nga ave e Tanzania kwe kuba ate nga bajja mu Buganda obudde obwo Ssekabaka Muteesa II yali afuga obudde obwo mwagwa 1830 paka 1856 yasobola okuba ate nga atambuliza ensonga jjajja wa Muzaata gwe kutegeezaako era nga taata wa Muzaata ono yafa mu myaka gya 1900 era nga bamuziika saddizeka zeeyo ebwayisaawo embeera basobola okuba ate nga etambula abafamire basobola okuba ate nga basobola okuba ate nga ekibuga kyasobola okuba ate nga kikula basobola okuba ate nga ebisigalira by'abagenzi basobola okuba ate nga babijjawo awo saidi z'ebwayise okubiteeka ekigoogwa era omukulu gwe bayita Sheyi Muzaata gye basobodde okuba ate nga bamuteeka ababitegeera obulungi bategeezaako nti jjajja wa Muzaata omukulu gwe bayita Kamadi yali mujjanjabi era obudde obwo yasobola okuba ate nga ajjanjaba omu ku bakyala Nnabagereka omukyala bamuyita Muganzirwaza era nga kigambwa nti maama ono yasobola okuba ate nga watata wa jjajja wa Muzaata ettaka saidi z'ebwayiseeyo olw'embeera nti yali amujjanjabye mu mbeera eyo yasobola okuba ate nga etambula ettaka ly'ebya bwayisaawo ba Muzaata basobola okuba ate nga bakulira kigambibwa nti Nnabagereka ebiseera ebyo gwe bayitanga Muganzirwaza yasobola okuba ate nga wa jjajja wa Muzaata ettaka eryo basobodde okuba ate nga batambulirako omukulu ono Yeseka Muzaata gwe nkutegeezaako yasobola okuba ate nga akuguka mu Qur'an era asobodde okuba ate nga akoze bingi nnyo yasomerako amasomero nga Bilal Islamic yasobola okuba ate nga asomerayo neyegatta ku somero bayita Bilal Qur'an Islamic liri awo saidi z'ewande ge bayita ku Binyira yasobola okuba ate nga nayo asobola okuba ate nga asomerayo eddiini omukulu ono gwe kutegeezaako gwe bayita Yeseka Muzaata ng'asobodde okuba ate nga abadde ne digiri mu Sharia era yasomerako mu University of Madina omukulu ono gwe kutegeezaako Yeseka Muzaata nga tugenze mu mbeera nga basobodde okuba ate nga etambula bannakatemba bannabyamizannyo bannabitonde bayinza kuba ate nga bamwerabira olw'embeera gyasobodde okuba ate nga ateekawo omukulu ono abajjukira mu mwaka gwa 2017 ndowooza tutandikira wa 2017 Sheyi Muzaata n'omukulu gwe bayita Maliyaki tutandike na Maliyaki kale tutandike na Maliyaki wano Maliyaki yali agenze kwetonda yali alina comedy nga bwe wekoza comedy ng'omanyi tebawulira oba omanyi nti abantu tebabitegeera nti oli mu comedy Muzaata ya omukulu gwe bayita MC Maliyaki Yesu n'agenda ekibuli okweterera Muzaata n'abayisiraamu bonna amanya gange bampita MC Maliyaki abasinga mumanyi abamu temundabangako abamundaba ku butambi obubaka buno buva mu kamwa kange era ku mutima gwange nti ndi munnakatemba mwenda mukimanyi era ndi comedian naye na comedy gwe nali nkola nenjogeramu ebigambo ebyasoba ku ddiini ey'Obuyisiraamu naye ntuusa obubaka buno okwetondera Abayisiraamu mwenna ensi yonna mu Uganda mwenzaalwa mu Afrika mu Amerika mu Dubai Abu Dhabi ne mu Bulaaya yonna
bana ensindika obubaka obwetonda subiza obutakiddamu kubanga nakyogera mu butamanya era mbutali bugenderevu. Sina mpalana ku Buyisiraamu, sina buze ku Buyisiraamu, sina tolo ku Buyisiraamu, wabula kyajja buzine kifuluma bwekityo naye nga sikigendera nti oba nkyogedde mu bubi oba nakyogera nkigenderedde kuba Abasiraamu sibalinaako mutawaana kubanga n'abamu ku basaponsa bange Basiraamu. N'olwekyo ntusobaka obwetonda nafunye obaka omu okuva omukutuukako nangamba aya basi yebera asobola okubatenga entambula mwaka 2017 gwali mwezi gwa 8 omukulu MC Mariachi ng'alina amannya g'ateeka mu komedi we ne bamutegeeza tokiddangamu era Sheyi Muzaata yasobola okubatenga akimutegeeza mu mbeera eno. Sheyi Muzaata obudde obwo mwaka 2017 nga bali saizi ekibuli Sheyi Muzaata yagamba bw'ati Taala atusobozesezza okusisinkana nga tusisinkana ku nnyumba ya Allah wano ekibuli ate nga nsisinkana ne mutabani wange ono MC Mariachi. Njagala okwebaza Allah eyatuteeka ku nsi tubeereko nga tumusinza ate era n'atugamba wawekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti buli omu asobya naye omusobi omulungi y'oyo amanye ensobi ye ne yeetonda. Ku lw'Abasiraamu mwenna mu nsi yonna nange njagala okugatta ebigambo byange ku bigambo by'omutabani ono okubategeeza nti ebigambo akkiriza nga bwe yabyogera era n'amanya nti byatukosa ate najja ne yeetonda olwaleero n'akikolera wano ku nnyumba ya Allah wenjagadde tukikolere. Njagala okubeera nga mwebaza okujja kubanga era abadde tajja kugumaza mbiro ate era nenjagala okumubuulirira mutabani ono nga mugamba nti mutabani wange okyali mwana muto. Tambula bajjukira mwaka gwa 2015 mwezi gwalinga gwa kusatu omukulu gwe bayita Mubaraka Munyagwa yasobola okubatenga ggulo olutalo ne Sheyi Muzaata olw'embeera nti omukulu gwe bayita Munyagwa yavayo n'agamba mbu ye agenda kubatenga asoma dduwa eya Kamulali ng'alina abakulu bagiweereza mu gavumenti. Awo nno omukulu Muzaata kwe kuvayo n'amutegeeza nti ensonga si bwe zitambula bwe zityo okubatenga osaba si bwe kirina okubatenga kitambula. Olutalo lwatambulira ddala nnyo abajjukira obulungi bino byenjagala okubatenga nkujjukizaako oleme kubatenga weerabira Sheyi waffe. Neewunyiza nnyo omusajja ow'oluba olunene ng'olw'eŋŋaŋa Muzaata okutuuka okuyita bannamawulire ate n'abaddukako ye kennyini ate n'asindika obusajja obulya naye omuceere n'emitwe gy'endiga n'abusindika mugende wali mugaye Munyagwa edwasoma bubi toddangayo beera eri gy'olira emitwe egy'endiga. Mwami Museveni mugamba akufumbirenga endiga buli wiikendi ogendeyo owute biva ku toddangamu ate essaawa zigwako nze ndaba bino byonna byakola atunuulire essaawa mu ddiiro lye. Mulekerawo okuzanyira ku Busiraamu. Ekivubuka kibeera kaweefeeri twakironda nga tukirondanga ekisajja ekikiramu tulaba lyoza kiroza kivubuka Kisiraamu Mubaraka Munyagwa Sserunga mugaati gwa Bata. Nze ebyokunvuma tebyantutte nnyo tebyanjugudde ettama. Muzaata akimanyi bulungi kubanga yasomako eddiini ekitonotono akimanyi bulungi nti ejjana y'omwana yonna eri wansi w'ebigere bya maama we ne taata we. Maama we Katonda amusaasire yatuuka okufa okuva mu nsi nga Muzaata amuvumye. Muzaata yeetondera maama we. Njagala Nuhu Muzaata yagambye neetonde nga sinneetonda ye njagala yeetondera Abasiraamu. Ne kitufeera ne tukiwa obululu bwaffe tekirina kye kitukoledde kiri mu kuzannya buzannyi mizannyo katemba. Bwana Muzaata akalulu akako kakubula onoonya akamunyagwa ssebo obutiko tebukonangano ate nokamuteekeko ebijanjaalo. Bwana Muzaata Baimaamu muveeyo Abasiraamu ababulijjo muveeyo ebivubuka ng'ebyo Mubaraka mugaati gwa Bata bakironda ku division nkulayira talina kyatukoledde. Aya basi tukyagenda mu maaso okubatenga nkujjukiza ku bulamu na biki by'oyinza okubatenga teweerabira ku munywanyi waffe Sheyi Muzaata abajjukira obulungi. Njagala okubatenga nkujjukizaako omukyala gwe bayita Jennifer Musisi abajjukira emyaka egyo omukyala gwe bayita Jennifer Musisi ng'ayagala okubatenga atereeza ekibuga Kampala yagala okubatenga ategeeza Abayisiraamu bonna mbu baali bakola ekyo kye bayita noise pollution olw'okuba nti baali baziina mu kibuga Kampala. Yali yagala okubatenga bisaanya. Omuzaata kwe kubatenga yimuka yayogera bw'ati. Naye Jennifer eno gy'ayagala okujja inshallah jjamu kubendo bajja kukijjamu enjawulo. Jennifer Musisi twagala okukulabula ng'Abasiraamu tukuwoninga toddamu okwagala okuyiga okwogera ng'oyagala kuyigira ku Busiraamu la otherwise ojja kufuna obuzibu. Jennifer Musisi bwe kuba kukongolo oba kumaanya akasanke kakulemye okumanya be babodaboda bamukangakanga naga nti 23 teyayituuka tebamulemye okuwandiisa buli nnaku takola statement ndala. Abasiraamu
yeŋŋaŋa akasanke kakulemye okumanya oyagala kati ŋŋaŋa kubategeeza nti abasiraamu olaba nembeera nga bategeeza ebbanga lyonna mbadde mbagamba nti abasiraamu tulina enjawukana zaffe ffe ze tumanyi lwaki weeziri nga tugaa nti bano batubba bano bazze bye babba bano bakola batya naye ate nembagamba nti ate abasiraamu tulina we tutuuka ate ffenna nga twegatta kati ku kino mugenda kulaba nga tuwumuza enkayana zaffe wansi luno olutalo tumale oddulwana tuluguse Jennifer Musisi wajja mu kibuga muno n'amaalo mangi ng'osuubira nti ndowooza bakuleese gw'ogenda okutereeza buli kimu kyonna kyonna naye tukulayirira Jennifer Musisi tukugamba nti amaalo go ne bannanga abasiraamu baagazaaki n'atalina mannyo mu kamwa talinaweza mannyo muntu g'aba nago omusajja mukulu waba mukazi mukulu naye ayagala okuyiga okwo. Aya basi tuli ku Sheikh Muzata olunaku olwaleero nga bwe kutegeezaako yatufako olunaku lwakutaano ye mukulu oyo abajjukira omwaka gwa 2016 omukulu gwe bayita Abudala Kitata yasitula olutalo n'omukulu gwe bayita Muzata na bino byaliwo biwulire naye wallahi nammwe saagala mujegawale mugende mu ssomero obutasoma kibi nammwe ne mukwata ataano ne mumuwa kitata n'agenda n'abalimba nti wallahi badde mbajjayo Muzaata n'omulangira ne bakuba essimu ebizira ne bagamba nti babajjaayo jamaani we bagiyita capital offense mu mateeka gwe musango gwe balina capital offense tebamujjaayo bujjanga kitatte omufere azze n'abalimba nti mumpe miliyoni 5 nziteyo omuntu no mvuddeyo nnyo ku nsonga ezikwata ku batapuliike nakasero pulezidenti yakijjeeyo misanattuku era ng'abo tukitatte omufere wammwe abalimbye nti mujje tugende simanya muti ekololo sandeeri. Aya base abajjukira omwaka oguwedde omukyala gwe bayita Rema Namakula ne Dr. Muza we yasobola okubatenga aviirayo nategeeza nti omukugu bayita Edirisa Musuuza oyo semyekozo tawasa engombo yaviira mpolampola nedikezo okubata yakubamu akayimba kebayita semyekozo akasobola okubatenga banyumira naye nga kava ku mukolo nga Sheikh Muzata asobodde okubatenga abulira edikenzo awo n'edikenzo yasobola okubatenga atandikira okukola entondo. lumu bwe nali njogera ku kigambo era bakalikodinga ne bakatambuza ne uganda tehema kulika omwana oyo tumukulise nti kulika bulaavu niga buseki busemyekozo obwo tebuwasa bumaliraawo tukyetegereza ate kakati omanyi omukazi alina okubeera nga maama wo oli musiri lugendo wase nnyoko. Aya base ababijjukira obulungi ali ku mukolo gwa Rema Namakula webale kubeera musajja mugumu webale kubeera musajja omulala ayinza obiddukamu naye kyankakasiza nti kati abayise mu tanuuru mu Uganda tulina babiri tulina Pulezidenti Museveni tulina ne Hamza Ssebunya Dokita. So mwanyinaze njagala kubeera nga nkukubiriza era nkukuutira amazigo gakabidde ebbanga. That's why navaayo nenyambala ekooti zange nyambala ekooti ey'okuba omuko nenyamwe nnyina ze bamuttira miguwa nenyambala ey'obwaseeka nenyambala ey'ebwayise nenga nti nja kufiira ku muntu. Aya basi bwe tutambula mpola mpola ye Sheikh Muzata gwe kutegeezaako abadde mpajiruwaga okubatenga abridginga abayimbi ab'enjawulo okubatenga ababuulira ebibadde bibasobyeko oba oliawo. Sheikh Muzata nabuno obubaka yasobola okubatenga abuteeka bubanyi nnyo abeefuula nti bayisiraamu ate n'asanga oba mukatuliki n'agamba mbw ate sitagafula. Sheikh Muzata yabawa obubaka bubuno bwe buti era y'ensonga lwaki mbagamba nti basiraamu mmwe tulekeraawo ddaawa ey'okuvuma obuvumi abantu teriyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama agenda okufa banoonya ebyobugagga bya nabbi basanga engabo mugimanyi eno shield basanga engabo ye ng'eri wa musajja mukatuliki. Omukatuliki n'abagamba nti anali muwadde wano kilo z'obuwunga 2 n'ansingira engabo ye naye mugitwala engabo ya mukama waffe. Kati gwe weetukuza toweza n'abajjajja abo basatu nga basiraamu ffenna eyo gye tuva mu bakatuliki mbalazaalo mubeezeekeeri ate abasajja abo nabagamba nti bamaanyi tulina okubawa respect. Eriyo mwenna wano abanene gwe Luswa olina abaana abatuuse okufumbirwa osobola okuyita mwami Joseph n'omugaa nti jangu kuwe muwala wange nkumuwa omuwase oyo n'amala yeetwala yekka mumwabiza n'olumbe naye bano abasajja n'ogenda oyingira ewuwe
n'omugamba nti ne muwala we yasiramuka abadde immaculate nga bamuyita Sakira, musajja wattu n'abikkiriza, nakkiriza mujje mu kyalo omuwala ayanjule, n'anoonya mikwano gy'abasiraamu n'abagamba abange munyambe anti nkyaza abasiraamu balina ebintu byammwe ebyo ebyokusaala sibimanyi. Omusiraamu n'ayimirirawo ne bamuyamba ne batwala omwana we n'ayingira mu ddiini gy'atazaaliddwamu gy'atakuliddeemu. Why don't you respect those people? Eremera bakafiri ayagala yakhe tubayite tutya yakhe Allah bayita bakafiri, tulina kubayita bakafiri ya akhi alkarim. Nabbi sallallahu alaihi wasallam taata we Abu Talib teyali musiraamu, yagaana naye Abu Talib yalwana omwana we Muhammad omusiraamu aleme kuttibwa, ne Muhammad n'alwana taata we atali musiraamu abenga afa bulungi. Aya base ebigambo byotayinza kubatenga werabira, yasobola kubatenga yogera Kaluka 2:21 wano yasobola kubatenga ategeeza abavubuka. Owulira obubaka buno. Mbaramidde bintu byakalulu nembaga nti akalulu muketegereze nga temunnakasuula, bwogenda okawalimu omugaso, bwogenda okawalimu omulamwa mu eriya yaffe mu kitundu kyammwe, awo mujja kubanga mulonze bulungi. Naye ebyo mbagamba ku leve eno eri ewalali wanene waggulu, eyo sirinaayo bigambo. Eyo buli omu atuule agende alabe kiki ekigwanidde akole ekyo kyanaaba akoze. Kubanga bwe ŋŋamba nti mbagambe kiri, baga nti mwamuwulidde nzaata owulidde kwenda leta yeye. Bwengamba nti mbagambe kino abavubuka nga olaba kutte munnaabwe Kenzo, wallahi bamukubye paka lwafukabidde ku ttaka. Kaali ebigambo tubyogera tubikola ki? Tubyegendereza osamasama Mungu ne bakwabya mutaddeyo kutambula mu nsi. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Aya base tukyagenda mu maaso nabino toyinza byerabira. Kati bino byonna byolaba ebiri mu nsi social media weeks 2 ekuba muzaata owulidde abakuba muzaata obalaba nga tebatuusibwa. Kaakati n'ebyaviirako muzaata okubeera ng'ayogera ku nsonga era byali by'abaana abalowooza nti bafumbo naye nga tebabangako bafumbo. Mulenzi gula kaseppiti, omuwala n'ajja n'atuula mu muzigo gw'omulenzi ne beerowooza nti bafumbo. Ebyo nganze akola mu ofiisi ya Allah, nganze omusika wa Nabbi Muhammad mba nino byogerako, bwe mba sibyogedde mba ndidde mu gavumenti ya Katonda olukwe. Omuntu alya mu gavumenti yonna olukwe prisoni ebeera kumusiba oba kumuteeka kalabba. Kati mba nino byogerako, kyova olaba nti nze social media teŋŋaana kukola kintu. Owulidde nina okwogera ekigambo kye nalayira nti nja kuweereza obusiraamu oba eddiini. Kyebabaga nti abaana abawala musome, bwe mumala okusoma mugende bazadde bammwe mubabuulire tutuuse okufumbirwa. Aya base ye Sheikh Muzaata yegwe kutegeezaako olunaku lwali lwakutaano bwe yasobola okuba ate ng'ebyo bigwa ye Sheikh Muzaata. Ne nabuno obubaka asobola okuba ate ng'ategeeza be yali asuubira okuba ate nga bali bagamba nti oba yali addirira ku lisiti n'abategeeza nti nabino yabyogera. Tewali kyakolwa bwenga twebamukwata omusajja ne bamusiba akandoya naye abantu bali eyo badirira buli agamba bajja kukuba. Nze nabalayirira nabaga nti byobusiraamu nabiyingira nga nkakasa mbirimu nga nkakasa. Bino tuli ku lisiti nze owalire bonsita mulyamu ki temuli babiri baloni bino bye mutuddako. Omuntu n'ayogera ensonga nga yamusiraamu tutambule tuterere oli najja n'alekuteeko kyakufuma mu buli muziki kyakufume buli lwakutaano. Wallahi nzikiriza mu nfume nekyemwasuubiza okukola oba nsenzira ku bakitagalo mwagambye okunsita ndi munywevu muva ku kunfuma mujja kumala obudde mujje munsite baviire naye ensonga z'obusiraamu sizazita. Omubaka Muhammad agamba, omubaka Muhammad bwe batyo bamugamba naye yalaga ati wallahi لو جئت الشمس في يمين والقمر في يساري لأن أترك هذا الأمر لن أتركه أبدا حتى يظهره الله أو أموت دونه. مكونغانyo kubinja Muzaata kitamuvuma kitamwanika mawulire munyanike mawulire. What's wrong with that? Amawulire gamutula kati mwagambye kunsita kyemwasemberyo okwogera nzikiriza munzite insha Allahu taala ate tubambamanyi manya kumanya nekyemusula nekyemubeera. Inspector General mwera kujja ebisiri kwe inshallah ekintukako bye bali mabega waakyo inshallah.